No problem. Kubanga abana bonna bakatonda. Byadiye ntujisalizaamu. Tebiriyo. Ono Bishop Okero Uganda ka supporting zetu abasuma temutwara abana ku DNA abana baffe bonna Bible egamba kusoko ulire sabamu gobanga bamujara bwe waka wange nakalabira abana basibange banji nnyo ate basoma balina degree sibange kakati bya DNA sagala kubulira yefusa yayamba bewaabwe nga bamuzara bweru abasuma temugenda mu DNA mubirekera abensi webe tutabulira wano mufuno webweru musigaze ngoji wakanya kutokeza ndi wali abasumba nga bali n'abaana abasibabwe kakaze ngamba kirungi olabiri omwana ngo kimanyi si wa soko ulire ne omulabirire kati ulira inze nina abaana abajjabuziwaka ne bansaba musuma sina bwenda si abaana bange ate bakola bulungi nonde kusinga nabange wabategeera wabamanya ne fubaga tubawule manye bendabirira twahule betuzalanga abasumba nze ngambye abasumba ne batuzalire bweru be batuyamba kebwe nga tugenze mu nyi neka kubuze musumba ulira kambuze musumba gwomanyi nti osobola okulabira omwana no jay from nowhere oba omwana oba agize mu church no mulabira no mwana ulusi yagenda kuyamba no kusinga abana abo ekyo nkikiriza nabe batuyambako tubawule numirwa abasumba bannange tulina yaba tugenda nnyo mu njiri atuba numira tulina kasongo nze omwana wange po boji kityo n'abana bajjaki ngena batwara mu DNA naye yadeneka kasabange naye raba nkakasenti bange nze ninomu nengenda mutwara mu DNA precious nkutwara wadi wafanana naye nkutwara mu DNA nange boje edwanfanana kutwara edwanfanana naye nkutwara mu linnya lya Yesu kakasenti buli baffe tubalabire nga tumanyi tebalina mwoyo mutukuvu shinga balina omwoyo mutukuvu yali balaze nti baana baabwe ekyo kibinyere kanisa kye GPNeze abasumba baddeyo mu mwoyo kubanga n'obwavu buwunziza abasumba obutakola buletedde abasumba okuwunga abasumba balina omwoyo mutukuvu balitegedde nti baana baabwe abaana bange banfaanana ekirala nkiwulira mu mwoyo anti nkiwulira mu mwoyo nga bange kubanga ndina omwoyo mutukuvu segumya ndese wange ng'emirimu gyonna giri talatibu abakyala abasumani basigala bokawa kati waliwo akabuuza soko ulire kinagamba namwe abana mbatwale ku DNA abasumba ulire naye nange mpagira kyoyogera kiwagira kituufu abasumba kati ngono bishop mu baana kakali alina kasongola bwave na kasongola agenda budaka bwave budaka agenda soroti kapole gwe mukyala wange wadde kigwe DNA omukyala wange mwesiga nnyo bw'oyagala weza abaana bana zala abiri mbata ate isoko ulire kino inze sigenda kutwala abaana ku DNA kasa abaana katonda yabakoze ki yabagaba bwogumye kankubicha kulabira ko tudde mu Bible egamba Daudi yazala na mukyalani mukyala Oliya nene unyiza nnyo Baseba ya mulira kino njalo tegere bulungi nti abaana Daudi yazala ne bakyala be benyini tebafu abaka ne ate omwana ono yazala bali nakola ki neyefusa yafuka wama ye kati gwe tofayo ya DMPV ko gama tofudde yo semba mukora mugumira abana bamwe ne mayenti DNA banga gwe olaba gwe tofayo bava kasa omwana azabera nga amulese waka kasa ali mu lujja wange naye ng'ojja ku Bishop Okero yekka kubanga yayina mama gwe twesiga ffenna ku nsi kuno abasigadde nawe weekanadda mutwale ku DNA kubanga otambula nnyo n'omuleka yekka nange owange ngenda mutwala ku DNA mutwale ku DNA kubanga tutambula nnyo naye n'abakkiriza ne tubaleka bokka naye n'abakkiriza twala abaana ku DNA endiga nazo zitwala abasumba ku DNA kubanga DNA yatabuse endiga zitwale abasumba abasumba batwale abakyala abakyala batwale abasumba buli omwana atwale omuntu ku DNA ba mukama yebazibwe muri mutya mujebaleko kakati bwotajja kololo tumanya n'ekigwo bange nakuzo omwezi gw'omunana omanye emmandwa z'ekika inzibu nnyo emmandwa esobola okugamba omuntu tegenda kololo n'atajja kusaba okitegera kyokka nga ekkololo wali ekyokuddamu
president ye mugenyi omukulu bino byonna bye muwulira ebya DNA mu ggwanga lya Uganda mujje tubisabire abasumba nammwe kyabayitamu dda mukkirize kubanga abasumba tusaba nnyo tubulira nnyo enjiri tugenda nnyo mu bisiibo abakyala ne tubalekawo kaakati nabo baatandika okusala amagezi ne beeyiiya mbeeraliikiridde kaakati abakyala b'abasumba mukwate abaana mbatwale mu DNA omukyala atwale omwami ku DNA n'omwami atwale omukyala ku DNA n'abaana batwale abazadde ku DNA mukole ekyo. Mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi nze omusumba Mugisha Gift Great Revival Church ate era Generation Pastors Network president oba patron. Onako olwaleero tulina kasongola nga bulijjo tuli mu kutambula eggwanga okuzzaamu abasumba amaanyi ate era n'okubakunga okujja ekololo okusabira omukulembeze w'eggwanga ate era n'okusabira eggwanga lyaffe Uganda. Ate jjukira n'ekigendererwa kyaffe nga Generation Pastors Network kwe kulaba ng'abasumba afe abalinga bali wansi abasituka tuva mu bwavu nti ekanisa ebaddewo ebbanga ddene ng'esaaba nnyo naye ng'ebintu by'okukola yabyebalama teyina projekiti teyina kimusumba nzikiriza Katonda nti yakugaana okukola naye teyakugaana kukozesa. Yes, yakugaana okukola olina okubeera nga oli ku church 24 hours naye teyakugaana kukozesa. Oteeka okubaayo ky'otandikayo ky'ova olaba tutandise okuzimba ssako z'abasumba okwetooloola eggwanga lyonna okubanga tusobola okukaabira Katonda wabeewo obusobozi n'obuyambi obugenda mu ssako. Awe mabegaawo njagala okwebaza yowe president waffe Yoweri Kaguta Museveni nti omusajja oyo asobola okuyamba ne gw'otasuubira. Twalabako ng'awa bamalaya ssente ne tuwaako ng'asapootinga abavuzi ba bodaboda ne tulabako ng'asapootinga abasamize. Imagine naye ne noonya nze nga nze ayagala nnyo president Museveni noonya wawagirira abasumba naye ngenda okizuula nga tewali mukutu gwasobola kutuyambiramu. Kwe kuvaayo nga Generation Pastors Network tuteekewo enkola ya sako okwetooloola eggwanga lyonna district zonna tusobole okuba nga tulina omukutu kwe tusobola okusakira obuyambi abasumba bakole bave mu bwavu. Wanji ng'olinayo mbizi gamba yebaziwe mba nkwewuunya nnyo ng'olina kasongola wano nga tulina wadde ekisolo kiŋŋonga mu nnyumba eyo oba mbuzi kakati ate gwe mba nkwewuunya nnyo kama yebaziwe kitegeeza osobola obutaba nakyo kubanga tolina busobozi kukola butya bukigula naye katugenda ku ensonga ya GPN abasumba bafune entandikwa nze ndi munyankole weeyo embalala ewaffe tubalunzi neeyo waffe naye nte twazirabanga wa neiba nga baziyisaawo awo nga zikkirira zambuka naye bwe nafuna ku ssente nentegera nti omusajja agula yente n'alunda kati eno ekanisa n'etambula. Twagala abasumba Katonda ayinza okuba yakugaana okukozesa yakugaana okukola naye tagaanangako okukozesa kama yebazibwe ne bwaba yakugaana okukola funayo oba okozesa. Amiina. Nze siraba Ibulayimu ng'ali mu ntaalunda naye kiwandiikibwa kigamba nti abo abaddu ba Ibulayimu bangi abo abaddu ba Ibulayimu ne basima enzizi. Siraba Ibulayimu ng'akuta enkumbi ng'akola ki ng'asima mpulira kiwandiikibwa kingamba abaddu bali mu kukola ki. Neme nsoma ku lubereberye 26 omusajja kwe bayita Isaaka alina obugaga Bayibuli emutunnyonnyolako nga Katonda amuwadde omugisa naye bwe kituuka ku kiseera ekyokukola ennyonnyola abaddu wangi bwe kituuka ku kiseera ekyokukola ki nti awo Isaaka n'abaddu be ne bakkirira ne baserengesa endiga neki kati ekanisa esobola okufunayo abaddu abaserengesa endiga n'ente ne bagenda ne bakola batya ne bazinywesa naawe omusumba n'osigala wano ng'okola ki ng'osaba. Amiina. Kama yebazibwe gonna ofuna chance ng'olinayo ente ezikamibwa olinayo embuzi ezigira omwana nga bwe bamugoba otundayo akabuzi ojja kujja ku kyaki wano okubetenda otendereza oyimbe ng'owulya buli kyosaba kiva ku mutima gwo. Ekyamazima kino oyinza obutakitege naye omusumba ng'okyali mwavu n'enjiri n'okubikulirwa biba bitono. Lwaki oba okyabikula Bayibuli bagamba akaana ate kalumya olulimi kana kakoze katya newe kubamu nga tolina wadde n'ekikumi kubira mu kyanto wange kebera wano awo ku dirisa waggulu awo ntaddewo emitwalo 5 gyawa 2 noweekebera ng'esente z'olina mu nsawo abantu b'otuliziza abagenda okuwayo ekimu eky'ekumi oba ekiweebwayo ekyanusu kakaaga kati olina okwanguya enjiri mangu awo baweeyo ogamba omwana gyamu obo sente edduka omwana bankole batya tageti ye yonna eri ku kiweebwayo naye n'ekiweebwayo tekiwera kamba abuulire waliwo ekiweebwayo tekikagawaza
kama yebazibwe era ne bw'osoma Bible ekiweebwayo si kyabasumba habula kubebyo munyiga abasumba bwe tubibogereramu ekiweebwayo si kyabaki kyakulabirira kanisa abaana bali wano abatayina buyambi abatusimula obutebe kanisa ebeemu emere naye ennaku zino osanga ekanisa ng'eno omwaka ku mwaka nga nsibe tewali aliwo naye Bible egamba ennyumba ya Mukama ebeemu ki kitegeeza nti Katonda yategera nti ennyumba ya Mukama buli kaseera waliwo abeetaavu bakola batya abeetaaga bali obubi kati gwe Katonda akusuubira kugenda kuyiga bannange Mukama abampeera omukisa